ab'ebitongole by'okwerinda okuli poliisi n'ensiimwa bakutte omusajja ng'alibwa okuba nti yabadde akulira ekibinja ky'ababbi ekimaze kiseera nga kiyambisa emmundu okutigomya abantu mu bitundu bya disitulikiti Mukono ebyenjawulo. Awadde Christopher Muwanguzi omutuuze w'e Kabembe mu ggombolola y'ekyampisi mu disitulikiti Mukono. Okusinziira ku akulira ekitongole ekikeesi nga yatwala disitulikiti okuli Mukono Kayonga Buyikwe ne Buvuma Meja Moses Segujja bafunamu omuliro okuva mu batuuze b'e Kabembe nga bimuluguja ku nneeyisa ya Muwanguzi olw'okutambuliranga mu byambalo by'ebitongole ebyokwerinda ebyenjawulo okuli ekyamagye poliisi n'ekya poliisi ery'okungundo ng'ekitoofu kyali tebakimanye. Segujja agambye luvalera okumala akabanga nga basuula enkezi olw'okwagala okumanya ekituufu Muwanguzi bamuzinzeeko ku makya ne baaza ennyumba ne basanga ebyambalo bya poliisi n'ebisisonkole by'amasasi. Tatusumbuye akkiriza era tumulekedde poliisi egende maaso n'okunoonyereza. Muwanguzi atutte poliisi wa muganzi we Rahuma babiri alina ebbala e Kabembe ng'ono bw'awadde poliisi obujulizi mukutte n'agenda naye nebba ku poliisi mukunu wadde ng'oluvannyuma ayembuddwa. Bagenze mbabanja emitwalo gyange 5. Kati tubadde tumulaba omwami naye nga tutategeeza muntu watuma omuntu naye bwala kibono gwabadde aleeta mu nkukutu nze naakamulabako kati wiiki singa 2 kubanga badde ndowooza ajja kiro n'afuluma ate nze sibeerawo. Babiri ategeeza Bukedde TV nga Muwanguzi bwe yamukwana emyezi ng'ene mabega ng'amugamba ngu yali omusirika kyokka ne bwe yagendako ew'okulongoza yasanga ebyambalo bya poliisi. Nengendako ew'okulongoza nesanga yunifoomu saaki wakonye naleero mbadde ne ku bbaala yange apoliisi ne bajja ne bangamba akawa inomusangulize so nkubiriza abakyala twegenderezemu. Abakulembeze abalala ku kyalo ekizibu kyalimenyi by'amateeka bagitadde ku kyalo kino obutabeerako ssente nga okufa yafa tewaddangawo mulala. Baagala okufuna obukulembeze obutuufu nga tubuuza amabalira bulungi avudde. Ye buvudde ku olwo abasigwa b'emmundu abazenga balumba tawuni y'e Kabembe mu Kalagini Nakifuba ne bakuba abantu amasasi n'okubabba. Henry Nsubuga yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.